Every season has a reason. Kati eno nabatabukidde dda nabagambye bw'obanga sigwa mukulu w'ekika twalina kyonona mu kyalo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Nabagambye nti akingambire neighbor nziramu bw'obanga sigwa mukulu wa kika twalina kyonona mu kyalo. Musumba waliyo maama atendudde omulaba muweereze mobile money weekwasa nnyoko naye nga ssente ogenda zoonoonera ku kaalo. Nabagambye nti Mukama yampedde emmere n'emirembe naye ebinnuma bibeera byammwe nnumwa nnyo okulaba nga buli mwaka oli sitaata, buli mwaka oli bigiina, buli mwaka oddamu n'otandika buto. Desemba akulekera obusente, January n'okomawo mu kyalo nga tolina kyolina. Buli mwaka January wabeera wa bwavu. Ono njagala akyuke bw'obanga onookonekitinga. Disconnect in Jesus name. Weekonekitinge ku bwongo obw'ekyavu obukuliisiza ng'ennaku enkulu mu kyalo seenene zigwerawo eyo. Sometimes you need to disconnect yourself from your own ideas. Oli mu kibuga naye obusiru bukujjudde. Oli yambuza naye obavuma otya booto ne basigalawo bategeera. Mbuuza nti musiru ki musumba? Oli wano naye kati watuuse dda mu kyalo olaba bw'oweetaawo mu sitenseni. Olunaku lunyumira wali mu kasitenseni ewa gundi. Oli eno naye watuuse dda mu kyalo. Bagamba nti kyangu nnyo okuva mu kyalo okujja mu kibuga naye kizibu nnyo ekyalo okuvaamu nakyo kiddeyo. Oli eno ojjudde obusiru olaba ettooke lya maamawo omanyi kati nga kati maama yasibye mu sakala. Waliwo kibuza ali awo gwe tugenda okulya. Emmere ya maama terekeka. Emmere ya Krismasi. Gwolinga agamba nti wazaalibwa kulya buli. Ebintu bye weegomba abantu ababirina balina bye beedisconnectingako. Bw'oba olina omukyala mu kyalo muweereze transport ajja eno, kubanga bw'ajja eno tojja kweraga, tojja kulya nnyingi. Naye bw'omusanga mu kyalo ogenda ogenderedde mukyala n'omaliriza ng'ekyalo kyonna okyonooneddeko ssente zo. Bw'oba ovaayo n'olyoka obuuza omukyala waliwo kasente. Ate bambi abakyala batwagala. Omukyala alowooza obeerawo ng'alaba yaswala n'atunda akabuzi ke. Oveeyo dde Kampala weebwa ekitiibwa baawali Kampala. Baawali Kampala n'omutwe tegukola. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Kampala city just brains. Kiwandiike. Kampala not just a capital city, but capital brains. Obwongo buteekwa okubanga buli ku level nneneko. Kati ababasi babeesunga. Taxi bagenda kuzongeza. Nze nja kusindika Robert Mutebi. Nanyini field yabasanga akubuza olagawa kabwohe. Bw'oluliire n'obaaki ha mwana konko olunaku lw'omukyalo lunyuma nnyo olw'omukyalo lunyumira ddala. Okimanyi nti capital mumulira mu bya kisiru. Season for a reason. Katonda akusaasidde kati. January beerawo n'akantu leka kubanga buli mwaka January obeera otandika butandisi. Buli mwaka January obeera otandika butandisi. Buli mwaka January obeera otandika butandisi. Ku luno njagala obeeremu amagezi. Mu January ogatteko bugasi so si kudda ku zero.
kubira Mukama engalo ez'awaggulu mu linnya erya Yesu. Abantu baspendinga millions and millions. Ebintu n'obitunda amadala ne gasigala nga makalu. N'ogenda ne kashi mu kyalo. Amagoba n'ogalya ne capital. N'olyoka okomawo ng'onoonya kusimbayo 1000 oba 2. Bw'ovaawo nti Museveni akufuze bubi kumpi totegeera. Obwongo bwo bw'oli busika mu by'obufuzi n'obwesigaliza ogenda kubeera ng'abantu abalala, ogenda kukulaakulana mu linnya erya Yesu. Tewali akubonyaabonya bw'oteebonyebonye. Tewali akufuga bubi bw'oteefuge bulungi. Oba otegedde kye ŋŋamba? Mwe mwenna nga bwe mbalaba muli bamaneja. Mwe mwenna nga bwe mbalaba muli badirekita. Naye bw'odirekitinga obubi omutwe gwo gubula. Mwe mwenna nga bwe mbalaba muli ba CEO. Akkiriza ekyaliwa. Wanika omukono, wanikira ddala 2 ng'owulira mugwe mulimu CEO, mulimu managing director. Mugwe mulimu kifo ki mugwe? Yimusa emikono mugambe Mukama mpa amagezi nkwegayiridde. Saba amagezi. Sulemani yasaba amagezi. Wangi? Sulemani yasaba ki? Yimusa emikono saba amagezi. Mukama agakuwe. Mukama akuwa amagezi mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu zinoge. Ekyokubiri, lekerawo omwerago. Kati muliza ne bawo nti leero tuwayambadde. Wayambadde. Toli bwerera tonyumye ngambira ne bantu you are smart. Kingambira abantu baludde bagamba nti bali smart. Kimugambe nga kirimu akawoowo. Samusitiri omusimati. Naye omuntu agula ebintu ng'alinganga omusuubuzi kubanga ayagala okugenda mu kyalo bamulabe. Kuva ku makya otuuka ku ssaawa 4 kateeteeyi kalala. Kuva ku ssaawa 4 okutuuka 8 kateeteeyi kalala. Kuva ku 8 okutuuka 12 kateeteeyi kalala. Awo n'olyoka olaga nti oli katala n'ojjayo ak'ekiro akaliko n'obutaala obwaka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Otambula ng'olinga Krismasi tuli. Engoye ze wandigulidde embagayo n'ozigulira Krismasi n'osigala nga saluuni nkalu. Ebizigo babigulamu engoye. Katonda akuyamba n'akuwa capital. Capital n'omwonoona mu by'ekisiru. N'odda bw'otaweerwa basobola n'okwebakangako okubwerero osobole okuddawo. Anti okuula ofune capital zeewo. Mbuulize ne naye abakuula baba banoonya ki? Kimbulize ne nti abakuuzi ni balonda ki? Kibuuze tuwulire. Gamba na neighbor waawo gwe. Abakuuzi hati abakuula ni balonda ki?
balonda capital. Bw'okwata ssente yambala ng'omuntu alimu amagezi, leka kwambala ngoye za mwaka ng'ozambala mu lunaku lumu, ogule engato ng'ozigula mu lunaku lumu. Buli kintu simanyi kyaba mu Krisimansi, abantu bagula ennyama gye batagenda kusobola kumalawo. Buli kintu bagula kingi, naye ezo z'owaayo zeetaaga. Beera ne priorities. Musumba otulemeseza obulamu, otulemeseza obulamu musumba, obulamu bumpi omuntu alina okweraga. Maama teri asiima, oyambala ssente ne zikugwako ne bakwogerako, bamanya alina engoye n'alina ssente ne baga nti yasigaza ngoye. Ssente zamugwako ne bamya engoye abadde akyalinawo. Wangi ssente zamugwako ne bambiza engoye abadde akyalinawo, manyi yagula nnyo engoye. Stop living other people's lives. Lekerawo okubeera ng'obulamu bw'olimu si bubwo, ng'oli mu bulamu bw'abantu balala basanyuke, bakuwande, bakutende, batendereze. Sibeera mu bulamu bw'abalala, nze Bujjingo mbeera mu bulamu bwange. Owulidde? Mbeera mu bulamu bwange. Beera mu bulamu obubwo ye reality. Obulamu obw'okulaba ng'otaddeko make-up, oguza ebiwaani by'enviiri, oyambadde akagato okoma eri, kaagala nakukubawo naye roga nti nkafiirako. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu oba amagezi gajja. Abakazi nga bakoona bugato ku nnaku enkulu, gw'obadde omanyi ng'omumpi osanga akutuuse, n'obuuza yayambadde biki, ogenda okugira oti ng'ali mu ke bayita high heel. Bakazi batumuli basajja. Ssente ziriwo si nnyingi, ekonome si nnungi, naye onoobeera ne ekonome mu mutwe gwo. Wangi ssente ziriwo si nnyingi, ekonome si nnungi, dekerawo okaabanga ekonome nga gw'olina omutwe ogujjudde indiscipline. Osaasaanya okusinga bw'oyingiza. Weetegekedde olunaku mwana wa taata. Lujja ne lugenda ng'era bw'olaba nno lugenda luno olunaku nze luno lwensanyukidde. Aliwo omulala asanyukidde luno. Wangi aliwo omulala asanyukidde luno. Lulungi tusiibye oba Krisimansi tusiibe. Mukireke temukikubako debate, kyaki nkyajagala. Temukikubako debate, kyaki nkyayagala ebeerewo. Sina gatandika ddiini yakunemesa bantu. Ddiini esiba ku Krisimansi teyinza kufuna bagoberezi. Ng'esiba nga 23 basala embizi, 24 olw'ente, 25 olw'enkoko n'embaata, 26 olwa ssekoko n'embuzi. Abantu bandi bagamba nti musibe mu January kuba ne ssente ziba zaabagwako. Naye nga 25 tujja ate Mukama yalukoze lwa Sande. Service ejja kukeerako eggwe mangu, mugende mulye, mutule ku Soloti TV. Muchakaliraawo. Ani oyo agambye nti mbafuze bubi?
kanziremu Sunday service Christmas service ejja kutandika sawa 3 nja kuba ndi wano naye akazerero nkakwate kunya mbate kunya kitundu byona binzika bwokkiriza ne Simon nshimyo wange yennyini nawe wegase mu kikosi ekinsalawa